yo Hoima etuse ne yefuulira Nabbanja ne musasula busasuzi byabagaye kugamba bakoze ekintu kye bayita protestive vote yo gye bayita protestive vote. It is about defiance emputtu babalaze emputtu Hoima ebikoze mu mputtu Busi yabikola Busoga yabikola Buganda n'ebikola kugamba kati Western wa challenged Western region wa challenged naye unako wailonze sigenda kwogera kwezo bye tulabyeko bye tubirabye ebye Hoima tubirabye omusajja abalaza amaanyi yeno yefia yawe gye bali mu kutya okusomba n'obwana bw'essomero okubuleta babeereko nga abagattagattawo nenze ekintu kyenjagala tunuulye nominations wedde naye waliwo ekintu bannayuganda kyenjagala mu observing nabagamba omusajja yagamba omuntu ono nti akabinja ko tugenda kukamalawo konna abantu abamulowooza nti byali byakusaaga ngenda kwogera ku bakandidate abazenga ba independent temulabye NRM leaning yenna azenga independent taliyo naye aba National Unity Platform bonna bazenga ba independent abasinga bonna abagwa kandi balazo omulwa ate n'ekibiina kye bagiddemu kye DF emabaga kaawo mwawuli akabinja ka G20 Mpuuga ke yali azimba mu National Unity Platform ku lunaku olw'okulonda National Executive Committee basobole okwefuulira His Excellency Kyagulanyi Mpuuga atwale obwaki obwa president abantu abasinga n'ekintu ekyo mwakibuusa amaaso nenge ekintu kyali serious omusajja yali agala kuwunzika ye abere president Sakita tutuyingira kana akalulu nga ye yajjanga presidential candidate mu National Unity Platform era flag bearer okitegera ekintu ekyo kyali agala mbu awambe kati zino nabagamba tuli mu kitwade mu kintu kye bayita fisa democracy naye eri system enene kasita mugikuba edda ku system ebadde kolaki ebadde gitaasa oye fake opposition ebadde ngekuliwa Bampuuga ngekuliwa Elias Lukwago ngekuliwa bonna basemujju nganda bonna mulabye yagendedde na kutukutuku naye nze kyenjagala tunuulye nti bo ate nabo batuuse okulemerwa nabo ne balemerwa ne bagamba akasajja tukasobola kati ba resultinzeeko ate kuleeta ba independents nga ba National Unity Platform target yaabwe mbu bo kye balina mu mitwe bwe banaleeta National Unity Platform independents mbu bagenda kwawuza mbulu wa National Unity Platform naye mwerimba nze nabagamba tuli mu kintu kye bayita ekintu kye bayita revolution ebeera ne sides teri side ndala newe munagezaako newe munaleeta amanya ki kitegeeza ensolima zino ne balwawo ennyo okugaba kaadi abantu bano era nga wetuze tubyogera nti abantu bano tebalina ba candidates wabula ensolima zaabwe zonna baali bakyabala ekintu awo mu maaso ngamanyi kikyasobola okukola ki okugwa oba bafuneyo akasente bayimirizewo ezo political parties zaabwe ziri fake kumbe eno tuli mu revolution ebeera ne bambega tubeera ne bambega nabo ne babeera ne bambega kati babega ensolima zaabwe ne bakola ki ne bazitegeera era kyovula zonna olwazimye kaadi zagenze kuki nezesimba abambadde balikama bajjanga independence ate tugenze okumaliza nga bajidde ku kaadi ya DF okugeza Musiri David abadde nga yeewana natuganze nkoleredde ekibiina nkoze ki omanyi revolution it is about understanding the mission oshigira si kubufufufu but understanding the mission kati abadde nga akola nnyo nga ayagala kamera emulaba okulaga nti no yakyasinze okukola mu NUP asobole okufuna kaadi as a bargaining chip okitegera as a bargaining chip kumbe bali bakimanyi nti ensolima ewedde emirimu era mugiraba ejjidde ku kaadi ya DF naye nga mbakakasa buli akutte kaadi ey'ekibiina ekirala oba ng'ozenga independent owedde nze nabagamba either olina kujjanga wa NRM oba olina kujjanga wa NUP kubanga revolution erina sides ebyo mulagawo neutrality ebyo tebiriyo neutrality munnayuganda teri neutrality you are either with us or you are with the oppressed bwetyo tugenda okulonda manvuulyo basi kyekyo tubireke that is it kati bino bali mu kwebuzaabuza nze nzijidde mu DF simanyi biki bano bonna baweereddwa omusimbi ale babana abantu bonoonye political careers zaabwe nze mbabuulira bazonoonedde ddala kati gwe ogende ku muntu atasobola na kwesimba kuwa president agenda kuwa amasannyalaze ki era guno gwe mululu ate ebintu bino bye bakola kamba buli bigenda bagoberera even when there is changes bigenda bagoberera omuntu agenda kwesimbako approving nti oli hypocrite political career gikoze eki ojonoonye ewedde kati ezo muzizise mu ttaka temugenda kuddamu kulabibwa ku political scene ate kino kyemukoze kigenda kuwona ne generations zammwe kubanga you will always be a point of reference essaawa eno twogera ku babendikito kiwanuka ne tubaweerako reference ne tujja ne twogera ku family ez'amanyi nyingi muzimanyi mu politics wa Uganda ne tujja ne tuziweerako reference nga tugamba nti zigezi survivinze olwaki political background yaba political affiliation yamwe nemwe mulese legacy ki bonna omululu guli awo Alan Sewanyana abasajja bano baalayira ne batugamba singa tebaweebwa kaadi bagenda kulwalinga emabega g'omuntu akoze eki aweereddwa kaadi
kumbe ebintu byeboogera baagala kukolaki bo bakimanyi nti it is either them or no one else bwe baali bakimanyi kati nga batega bakasukazi kodi eza sympathy basobole okukolaki naye ffe tulaba kubanga tuli mu revolution tulaba tubega batubega okitegera kati era mugenzi okwalaba bonna nga bakoze eki nga bagenze mu opposition eya DF kitegeeza nti ensolo ku kizigo kweri kati wetuba nti nno n'akabinja akokubiri tukakubi akagurupu nga tukamazeewo kakati tukutte ku bano tebali bano just kasasiro ku defending akagurupu kati bali balowoozeza tinabasobola okuliyetinga opposition jukira nabagamba nti bano system eno ebeera ne defense yayo nga yebeera nga opposition okubasiriwaza kati we mugikuba neevaawo erirayinga ku second force yayo okitegeera kati neno second force nayo yakuliyetingayo a third force which is the NUP leaning kakati bazembu bonna be mugenda okulaba mu kalulu kano ba independence bagenda kuba ba national unity platform okitegera abasinga bonna ba national unity platform naye kakati weebuuze bo banene ababa convince okujja wano balina kati what they have on the table. This is the same as going with a stupid fly that goes with the corpse to the grave. Okitegera gwe olaba omulambo bagutwala guziika gwe naawe ogenda okugoberera mbolo kubanga gwonyo ogenda kulyako emmere ogenda kulyako okinga enswera terya mu nzikiza kitegeeza bana abikka we bati naye genda kufenjala kubanga batekyalaba ki gyeraga tegenda kulya okitegera ejja kufenjala kakati be bano kakati baba bawadde abantu bano bannange tuweerera abaana ate tujje muno tuyige okubeera abamativu n'akatono ke tubeera tufunye bannange revolution eno ya ddala ate egenda kuguka nabagamba kano kasengejja yensonga lwaki mweno revolution toweesiga muntu n'omu tomwesiga weesige gwe n'omutima gw'omanye nti nze mutuufu mweno revolution ng'amaaso gonna tugateeka ku revolution leader. So revolution zino tezibeera nsiri okuba nti yo esentalinga ku muntu omu bw'ati revolution leader mwena ne mufuuka revolution leader zo zibeera always zimanyi zikyuzinga abantu bano nga bali tested and trusted kati bano bagundi bano bampala enywera migwa bano abajja obuzi bano bawooloolo ba revolution yabo ne basooka beetega nga bakola ebyennaggwano byebyo buli omu beesiga byebyo okitegera naye gwe kyoba omanyi kimu nti nze neesiga ki nkule nina komanda omu mweno revolution nina loolo bweti kasita ogye wange omaze okitegera kasita ogye walooloyo ng'omaze gizanye 100% ensi eri kujjukira naye bino byogenda weegira mbu kwetega kamera buli kyokola oli mu kamera otuuka ng'oyokezza kakati bano Musiri David Nakandi simanyi basimbwa abona bonna DP always bo babadde waawo nga gegama gye gampunga geyeesiga gampunga emmundu emmenye bulijjo ne byewaanawaana kakati tujja kukola bino ayi nono weewunye abaana bano nabasiru njagala otunulye lubega Medad Lubega Sseggona lwaki teyaregisterinze na DF ninga ate bakyali nnyo okigira lwaki Abedi Bwanika teyaregisterinze na Abedi Bwanika wa DF wamma Abedi Bwanika wa DF ne Medad Lubega Sseggona lwaki tajidde mu DF okitegera ebyo ebibuuzo byolina okusooka n'oweebuuza nga tonnakola choice ezo za kisiru banange teri ssente ze bagenda kubawa zigenda kubamala teri just bano baagala kugenda nammwe magombe kibaagala you have a mission to fulfill of which it is mission impossible temusobola kwawuza mu bululu bwa national unity platform temusobola okujjako okweziika okujjako mark my words not even 1% temusobola jijja ku national unity platform kubanga revolution eno tosobola wogula omuntu oba oguza oyo yekka era agenda yekka talina kyagenda nakyo talina kyagenda nakyo ojja mugula agenda yekka watuuka eyo bano abawagizi babaali bamufollowinga bo bagenda kukoma mukulu kubanga ebibanyiga biba tebivuddeewo just sente obeera oziwadde oyo atereeza obulamu naye ate banene abamuli emabega bo babeera bakyanyigirizibwa okitegeera ekintu ekyo babeera banyigirizibwa ebibanyiga bibeera tebikoze eki tebivuddewo until the mission is fulfilled that is when we batandika okukola ki naye eno bino bye muli mu kugula zino transfers ze muli mu kukola abo muguze magi kubanga already revolution yabadde emaze okubawanula ng'ega bano tebasobola kubeera ba commanders okutuukiriza loolo yaabwe oba mission yaabwe gye balina okukola gye balina okutuukiriza mweno revolution kakati bali baaguze baasuubudde basanyufu na nnyo olunaku olwaleero DF eyaniriza abavudde mu NUP why NUP of all political parties why NRM eyingiza ba NUP DF eyingiza ba NUP PFF eyingiza ba NUP kati kwegamba mwena so muna Uganda bana bama matongere bano
bano tubatuusiza we twagala kati empisi etandise okukenenya enduusi omanyi bagamba totta mpisi nga tonnagikenenya nduusi kati zitandise okukenenya akabinja kaweddewo nako kati akabinja kakwe kazaddeyo abaana bakati ono afunye abazzukulu mu politics jjukira abadde ayina baana that is the fake opposition gy'alina kati eno fake opposition ate ezadde abaana okitegeera kati olwo bagenda bawera wano wetubaagala tugenda mu Uganda ng'eri clean kubanga revolution yatuwa akasengejja kano kasengejja kennyini come rain come sunshine tugenda kubasengejja mwenna buli atateekeddwa kubeera mweno revolution nabagamba agenda givaamu automatically teri gwe tugenda kusindiikiriza teri wabula bagenda kuvaamu mpola nga mukama waabwe empuuga we yavaamu nga tetumusindiikiriza ne bano batabani bwe bagenda just mark my words and watch the space kubanga revolution zino zibeera zaddala zo zennyini nabagamba revolution eraba etunula bweti eraba ate yo tebagikomandinga yekomandinga negamba nti kakati wano wetusonga mwena mwina okusonga kati wano wetulina okusonga nti ye bana abasigadde ng'ewandula tunagenda okutuuka wali nga wali kirini tugenda kuleeta Uganda egenda kuleeta abaana ba politician be it opposition be it national unity platform government egenda kuleeta aba politician nga bali abaana batabbu eyo Uganda egenda kushining eyo nga temanyi naggana nga omwana articulating ensonga nawe n'ogamba ne bano ba white collar politicians bana abafisali democracy banjokyayo bano omuntu najja n'agatabo bwe gati mbu tusoma agatabo gano nga tugenda okuyisa budget n'omubuuza budget ze muyisa zitugasizza kitubuulire yemu nga mwali mugikoze ne fulfilling agenda zezigiyisizza nga tagenda zikubuulira naye nga yakugambye tusoma agatabo bwe gati abo boleeta abayimbi tebasoma nze nsoma agatabo bwe tugenza okumaliriza ng'ali ku ttukutuku tugenza okumaliriza ngali kutukutuku basajja bakulu mulekerawo ebintu ebyokweswaza tubadde tubaagaliza mu mule bulungi naye kakati muganye kati tugenda bafoosinga mu retirement kanso musisi agenda kukubira Ssemujju Nganda akalulufu akasigadde tugenda kagabira gy'aviira akakuba empuuga bwe tumala tugabireko n'owanyendo omukungu amukube tugambe kakati kikyo ekirala kyemwagala bali mwezo nsuubuga agenda kukubira Elias Lukwaga Kalu anti Lukwaga ganye okwetwala mu retirement aganye kati tugenda mu forcinga mu retirement tugenda baforcinga bano mu retirement bagenda ne mukama waabwe Uganda egenda kwerawo buli kasasiro ababadde bazanya fisadi abadde babba buli omu agenda kugenda kugambe new political breed is coming it is coming kubanga erina okutereeza ebyo bibadde byayonooneka naye ebintu bino bibadde byayonooneka mu kusiriwaza ng'oli waafuga musiriwaza nfuge yaleetedde ebintu bino okolaki okwonooneka kati kitegeeza embeera eba erina okukolaki embeera eba erina okuvaawo anda fisadi okitegeera ekintu ekyo so fisadi egenda tugenda kuzimba democracy omutuufu that Ugandans have been yearning for Uganda bannayuganda gwe beetaaga kakati ndowooza mufunye ne answer lwaki mu 2021 tetwayingira ni Uganda kubanga baali balina okugjamu enkwezenge zino zonna akatimba kazeere tukwate tutraininge yo yennyini ye traininga kubanga tutabatwala mu kirasi tuyigira ku mulimu buli omu kyamanyi mu revolution buli omu lolo gyazanya mweno revolution ogiyigidde ku mulimu teri yali akutraininze ba sponsors teri yali akutraininze kusponsoringa bantu teri muntu gwe tebatutraininga ako kwogera just twakera ku machane tugamba okay now this is a calling ne tutandika okubyogera regardless the intimidation regardless what ne tutambulira okigere ekintu ekyo so akabinja ka fisadi akabadde kayambako oyo okutukalakata kaweddewo nkiddamu kaweddewo kati keekutte ku bisubi bano bonna ba players abadde bakatwala mu maaso batulabyeko nnyo yensonga lwaki basobola ate nze nno ne bano nabasiru mwandizenga ba president ne mugwa mu kitiibwa naye ate n'ogwira kafo koolidde emyaka 2 akobadde obbiramu emyaka 2 kakati ate kennyini ke kagenda okweziikira ke kagenda okwettiramu omuntu inze mbeera mmwe nandibadde neesimbawo kwa president Mbalaka Munyagwa kye yakoze Mbalaka Munyagwa at least azimbye ligase agenda kujanga former presidential candidate wagenda okuya naye ono mbu yagudde empuuga yakoma kuwa MP n'obwekitiibwa bwe ojje ku bana ba Ssemujju Nganda bako mbulukwabwe yagwirawo mwandizenga ba president ko the opportunity mbadde mugina nga mwe ba political leaders nga mwina political parties ze mukulembera naye kakati mwekakkanyiza ne muddayo eri wansi muzeeyo eri wansi bwe gamba obufuwe musobola emyaka 15 oli road mayor toyina mwala wadde n'okumugwali okoze n'ebyo ebikoleddwa byonna Jennifer Musi yabikola ngati ojjoga ayinze nina olutalo Western namaliza lutalo kimukulu crying baby teri wano byakuddamu kutukaabirira
mbonera olutalo munyongere ekisanja mbimalirize nonsense bonna balina nno gundi kodi yemu n'oli omukulu n'oli omuzeeyi w'egundi naye bw'ati waali naye agamba mumpeeyo emyaka 5 gyokka malirize bye sitannakola n'olwo naye bonna bye basaba bonna baagala myaka 5 baagala kutubba baleke eggwanga nga bonna balikalizzamu egyo emyaka 5 gye mugenda okuba n'ennyongero bajjukiza tubalaba era we are going to send you into forced retirement anti muganya okweritayalinga you are going into forced retirement. That one I can assure you. I repeat, you are going into forced retirement. Muna Uganda wetegeke tuli mu protestive vote. Wolaba manvuli tikinga. Tulina side yes enyigiriza n'enyigirizibwa. You are either onyigirizibwa oba olina abali abakola ki abanyigiriza. Towebuza mbo olina neutrality simanyi nze njalonda PFF nze nja kulonda independent state kibiina kirala. Bano bonna abasigadde bayambako muzeeyo oli kulemera ku ntebe. Naye nga tubagamba mwenna tugenda kubagoba mwenna akabinja ku mwenna tugenda kubagoba segona rest in peace Elias Lukwago otulabyeko nnyo Semujunganda otulabyeko nnyo mwenna akabinja ko mutulabyeko nnyo Sewanyana yebbiri ekiseera tetukyali mu comedy ono wakulinya ku meeza yakugamba nze we nalinyira ku meeza nembuuka wansi nga Lukwago bamugoba oyo yali ayimiridde buyimirizi kale n'owulira reasoning ya MOP amaze emyaka 15 mu parliament nga ya achievement gyakoze mbwe ekyamuleta kubuuka ku meeza n'agwa ku ttaka oyo politics wo kubuuka ku meeza n'okulya akatogo oli katogo osirira kasirira we katokota eweddewo twagala reasoning twagala maturity twagala policies twagala ba interpreters twagala baana ba challengers ngwe tukusindike wantu nga tuba tusindise ne tugamba oyo mubaka waffe agenda kukiikirira ensonga zaffe usigira ebyo bye twagala nebino bye mulimu ntinze nembuka ku meeza oyo yali atunula butunuzi ono natugamba Semujunganda nze ndi mwogezi tuli basibe nenza ayogerera abasibe nonsense obogeredde emyaka 15 bafunye ekyo wali abasibe abali bateereddwa oba kirali bulungi otunulya nno omusajja jafuga gye yewana musisifo kira mwenna tugenda kubagoba bali mwezo oyo meya wa Kampala adda kuba mwagala oba temwagala ambuleera takinga for God and my country Uganda